kilomita 232 okuva e Kampala okutuuka e Pakwach. Kyagulanyi ne batambula nabo batandise okuziba mbagako ku ssaawa 10 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Zibadde ziwera 5 ez'okumakya nasala olutindo lwa Nile olwa Pakwach olumwaniriza mu butongole mu bitundu by'omu West Nile. Ku lutindo luno omumyuka wa President wa NUP Rina Zedriga avunaanyizibwa ku bitundu by'omu bukiikakkono bwa Uganda abadde awummudde mu Kyagulanyi bw'abadde mu bitundu by'omu Kigezi Nankole wabadde amulindiridde. Amwaniriza buto n'amukwasa ne bendera y'eggwanga yeetaaye mu kitundu kino ng'afeffetta akalulu. Obini, thank you so much. And Orio. And because this is specifically from West Nile, and it is for you, as we will be moving, you will flag it all over, because it has all the blessings and the endorsement without any reservation. Orio. Zedriga amukwasiza n'akabinja k'abafuutu soja akalala kamubugirize oluvannyuma lw'okukimanya nti bannaabwe bangi bagombebwamu obwala. Ekitebe kya poliisi y'e Pakwach ky'oyingirira mu disitulikiti eno. Tusanze poliisi ekoze nga nsanafu ezitambula nga zigaludde ng'ebimotoka byayo ebya tiyaggaasi yabisimbidde ddala buli omu w'alabira. Ab'omu ttawuni y'e Pakwach ebbugumu libakutte ne bava ne ku by'okutunda obwennyanja obuwoomera abayise bunnang ne bagobera Kyagulanyi okumwaniriza mu kifo kino. Oluguudo lwa Mwasanjala talubandaddeeko ne yeesogga ekkubo eridde Panyimol yeesolose mu byalo atuuke ku balonzi. Ekkubo eryolekera Panyimol gyakubye olukuŋŋaana olusoose asanze tulakita etandise okulukolokota ng'embeera yaalyo si yeryawo eyeeyagaza. Disitulikiti y'e Pakwach okusinga ejjuddemu abatuuze ab'eggwanga ly'Abaluulu. Eno obadde ovuga kilomita eziwera nga tolabe ku nnyumba ate nga w'ogisanga buba busiisira obuli akakookoolo. Ennyumba entono z'osanga enzimbe mu bulooka n'amabaati otandika okuziraba ng'onootera okutuuka mu tawuni kanso y'e Panyimol nga nazo zaabalondemu. Amasannyalaze okusinga gabayitako buyisi ng'abagalo be batono abali mu butawuni. Abeeno okusinga bazze bakozesa ennyanja Albert Nile okweyimirizaawo ekitakyasoboka mu kiseera kino. Many boats were destroyed by militaries. Nothing you can do here. Some people are facing problems, poverty, they have nothing to eat, and even children cannot go to school because of the school fees. Amannya agafunye mangi buli kitundu gya Zaita era neno bw'atuuse mu tawuni kanso y'e Panyimol wakubye olukuŋŋaana olusoose n'abategeeza amannya gaago mu kitundu ky'eno. My name is Kyagulanyi Ssentamu Robert. When I'm in West Nile, my name is Obini. Kanatie West Nile, Nyingatie Obini. First of all, I want to thank you very, very much for this powerful welcome. Thank you very much. I feel like I am home. Abasimye okuba nti bazze bamugoberera nga bakozesa emikutu emigatta bantu. Know that many of you have been watching what has been going on TikTok and social media. How many here are on TikTok? Let me see. TikTok. That means you have been following what has been happening all over the country. I am happy that it is the same thing that I found in Busoga, in northern Uganda, in western Uganda, and even here in West Nile. It is the same energy and the same love. It has been 40 years, but look at the road. Look at the road that brings us to Panyimol. Wayogeredde ennyanja kumpi ekomba miryango gy'abantu naye bakaba abasirikale okubagobako. Even the young people that try to find something to do on the lake, they have been chased away from the lake by the military. I am here to tell you that we are going to put an end to that, and we are going to put an end to that now. Agendedde ddala okutuuka mu gombola y'eddeyi ku nsalo ya Uganda ne Congo. Olukuŋŋaana olukulu alukubye ku kisaawe kya Kopio Wanglei mu Puvungo mu tawuni kanso y'e Pakwach. Ekisaawe kino kituukako obadde olina kusamba nsiko naye abawagizi bakijjuddemu.
Kyagulanyi bw'atuuse okwogerako nabo ekyokumusindika mu nsiko kyasookeddeko. I'm aware that they blocked us from 2 big places in town and they sent us here in the bush. Thank you for shaming them. Put your hands together and say it is time to say bye-bye to Museveni. Everybody say bye-bye Museveni. Neno ayongedde okubakubiriza okumuwa obuwagizi akyuse obukulembeze. From Karamoja, from Busoga, from Uganda and Kore and all over the country. This is our time to change. I said this is our time to change. Ayongeddeko n'enjiri ey'okubagattanga bannayuganda. It's time for all of us to unite. All of us to come together. Especially you, the young people. Wentudde wennyini ntudde ku byuma bya gaali ya mukka oluguudo luno olukomera ddala era Kyagulanyi wakubye olukuŋŋaana olwaleero mu bitundu by'e Pakwach. Ategeezezza nti yandiyagadde enkulaakulana etandikire ku bintu nga bino mu kitundu ky'eno. The young people of this place, they see a broken railway, but they have never seen a train. When you look at that broken railway line, it should tell you that Pakwach has ever been in a better place. Trains used to come here and take away your produce and agricultural products. It does not happen anymore. Kyagulanyi okuva wano abadde alina okutolontoka kilomita endala 93 okutuuka mu disitulikiti y'e Madiokolo gy'abadde alina okuba olukuŋŋaana olwokubiri. Tutunuulidde okulaba obanga ddala Kyagulanyi anaasobola okutuuka mu kitundu kino. Olunaku lw'enkya wakubiteekamu engatto okwolekera disitulikiti y'e Zombo ne Nebbi. Nze Patrick Ssenyondo, NTV.